Power! Banange mwenna bannayuganda bannaffe abali wano n'abali eyo ebunaayira twebaza Katonda nti nga tuli balamu tuzeemu okulabagana n'okukwatagana ne baganda baffe abaasibibwa. Twebaza Katonda nti banki endala oba gurupu endala ey'abaganda baffe bateereddwa. Yeno ebadde banki ey'abamu ku abo be baakwatira e Kalangala nga 3 mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde nga tebalina musango, ne babatulugunya ne babakolako ebikolobero ne babasiba era nga bamaze mu kkomera emyezi egikunukiriza 6 nga tebalina musango. Twebaza Katonda naye okusingira ddala twebaza abantu bannayuganda mwenna abataddewo pressure, ebitongole ebirwanirira eddembe bannayuganda mwenna gye muli abataddewo pressure okulaba nga bano bannakyemalira batabaganda baffe. Tebaweddeeyo bwe twogerera wano bannayuganda bannaffe 10 bali mu makomera agamanyiddwa n'agatannaba kumanyirwa. Bwe twogerera wano wiiki ewedde basiba bannayuganda abalala abasukka 30 omuli Bamachete n'abalala nga babakwata awatali musango. So newankubadde baganda baffe wano bavuddeyo, tetulekeddaawo era namwe temulekeraawo kubanja bannayuganda bannaffe abali mu makomera agamanyiddwa n'agatamanyiddwa nga basibwa awatali musango. Bano abantu abali wano bandibadde baliirwa n'okuliirwa, bandibadde bawaabira ne gavumenti eno eriwo mu bumenyi bw'amateeka olw'okubasiba n'okubatulugunya, naye ze ensonga tujja zoogerako gye bujja. Essaawa zino twagala kuliisaayo baganda baffe abakulemberwa Nubiandi, Edi Mutwe, Dan Magic, Bobby Yanga, Dogo City, Achirewo, Lukman Kampala, Ricardo Kalema n'abalala bangi basiba bannayuganda abatali tibesimbye abalinayo besimbyeyo, basiba bannamawulire nga Ricardo, basiba abantu abatalina musango. Kirungi nnyo titubafunye olwaleero naye twongera okubanja baganda baffe abalala bangi nnyo. Kino tekikoleddwa kubanga abantu abatufugisa omudumu gw'emundu bagoberera amateeka, no, kikoleddwa olwa pressure eteereddwawo mwenna. Twagala okwebaza bannaddiini mwenna mu madiini gammwe ag'enjawulo, naddala abakulembeze b'amadiini abataddewo pressure ababadde babanja abantu baffe. Twagala okwebaza famire zammwe abayimiridde naffe ne batafuuka kizibu ne batatusalira musango lw'abantu baabwe okusibwa, wabula ne bayimirira naffe era ne babanja abantu bammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebisinga tujja byogerako, tugenda kubasinkana mwenna bannamawulire tubategeeze ekyekiddako. Twagala n'okugenda maaso bakubiriza okwewala obulwadde kubanga obulwadde gye buli, ate mumanyi nti sente nnyingi nnyo eziwoleddwa nga beekwese mu kulwanyisa obulwadde ze zikozesebwa okunyigiriza abantu baffe n'obbatemula. So buli munnayuganda yeebereremu nga ye. Mwebale nnyo, mwebalire. So many of our brothers and sisters are still in jail. So we beg you not to give up with the pressure. You need to put up more pressure. Bangi nnyo eno kooti y'amagye bagikozesa kukwata bannayuganda ba bulijjo. Bangi nnyo babawazi deeti ne zituuka ne batagenda mu kooti. So tulinayo era abasibe abalala abasukka mu 10 Baseru Nkuuma ng'ate baabalonda bakansala, Bankulunziiza Fred, bangi nnyo abaana ba Migadde Kasimu n'abalala bangi nnyo bali eyo ekitalya mu mbeera embi ennyo. Ti amakomera gajjudde bannayuganda, njagala kibategeeza amakomera gajjudde nnyo. Njagala kubalaga nti mu woodi mwe twebaka bakayita Kagongo nga olaba zino microphone bazipanga, naye kati mupange emigugu, mupange enkumu ziteeke kumukumu, nti kasita ozuukuka n'ogamba nti kogendeko emanju okomawo noononyawo wabadde osuze nga tolabawo. Ensekere gye ziri nti ensekere wekuluma oyagala okwetakula n'oyesanga ng'otakudde mu mugongo gwa munno, ekitegeera nti ekkomera lijjudde nnyo. Bannange bannayuganda, mu kuba omulanga temukendeza maloboozi gammwe, eddoboozi lyammwe g'emaanyi gaffe. Kasita musigala nga mwogera ne mulabisa ebigenda mu maaso, abaana bajja bata. Naye nga njagala kibagamba kimu, tulina okulwanisa kooti y'amagye okubanga yewozesa abantu ba bulijjo, bagikozesa kunyigiriza abantu. Batumazeeko eddembe lyaffe nga tetulina misango, era bino byonna babikola kutiisatiisa abantu. Ffe tetwatidde. We are not scared. We are not scared of the truth. Tugenda sigala nga tuli ku mazima
nga tulwanirira mazima kubanga ekyamazima kiri nti enough is enough. Emyaka over 35 years is too much. Teriyo democracy esusa myaka 35. Ekyo njagala kibagamba. So bannayuganda mwebereremu naye enkyukakyuka okujja mu Uganda egenda tandika naawe. Etandika naawe makaago n'ogipreaching abaneighbor bo bonna n'ogipreaching eggwanga lyonna lyonna. Bwe tutyo tugenda okufuna enkyukakyuka. Ffe tusigadde tuli bagumu era tetugenda kutiitirira nti nooba nti tutidde. Bino bye batukoze waliwo be baasiba n'okutusinga. Tuli bagumu tetugenda kulekeraawo. Teri kuzikiza. People power, our power, our power. People power, yeah. People power, our power, our power. People power. Nze no nsooka kwebaza Katonda atukuumye nga tuli bumu nga tuli wamu nga ate tuli balamu. Nenebaza President waffe ne legal team yaffe nti mwebale nnyo obutatulekerera butapowa. Nenebaza bannayuganda bonna abasobodde okubeerawo ku lwaffe ne mukyalira family zaffe ne muzigumya. Nemutubereramu nemujja mutukyalira mutugumya. Bannaffe abali mu makomera be twasangayo oluusi twajja abamu bagenda batidde naye be twasanga ate ne batugumya. Tebatugumya nnyo ate ne tuba kimu. Bannaffe bali mu makomera bangi nnyo abatalina misango abatayitibwa mu makooti. Kooti tezikola. Teri ali kitalya amanyirwa dda mu kooti. Teri ali kitalya amanyiddirwa agenda mu kooti. Era gwe mujjuzo buli lunaku bongera kusomba. Nze nno nenewunya ne covid ono nti baleeta abasibe nga 2 buli lunaku ne babateeka nammwe olwedde bebasanzeemu bava bweru temumanyi bwe bali naye ne babebasa nammwe kagongo woodi musulamu abantu nga 15 mulina beeramu 3 n'okusoba ne mutuuyana bakololera maaso gammwe nenewunya ekiri ekitalya teri bujjanjabi nenebaza muganda wange Nobyaliri. Don't mind it. Nobyaliri webale baganda bange mwenna mwebale kuguma basibe bannaffe mwenna mwebale kuguma bannange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nze nno n'okunta sikirabye nga kunyamba abadde alina okunta siina kye nakola siina musango tulina kye twakola balina bakuvunaana naye tebalina bakuvunaana ne baba baagala okutereka bakwaza kooti maacho olina amasasa 4 n'ogabuza nali ngenda gakanyuga bukanyuzi tebiriyo tebalina kye batuvunaana. People power, our power, our power. People power. Yeah, man. People power, our power. People power. I don't have much to say, but I want to take this opportunity and thank whosoever struggled so hard to make sure that we are out of jail. I have only one word I'm going to tell you. The time has reached in Uganda that being jailed is no longer a disgrace to the society, but rather a national badge of honor. People power, Our power. I'm not scared.